Basebo ne banyabo abalabi abalungi abasimero TV gitwagala obanizo olunaku olwaleero nate program y'Enganzi Light and Affairs omutesitesera omwanjusi erinnya Kitiibwa Franka olunaku olwaleero n'omukulu Albert Luswata media personality twagala okwebuuza nsonga ki zamuviiriddeko okuva mu kalulu era bwe tuvaawo twongere tumanye ebyobufuzi engeri gy'abirabamu nga ye naye mu kaseera kano kennyininyini kamubatere abeyanjulire. Abali ba Smile TV balamusiza nnyo mwenna mu biti byammwe banyabo ne basibo amanya Luswata Albert nkyeyita meya w'Ekawempe kubanga wadde nakitiradde naye nkyayita meya era ekitiibwa kikyampeebwa ekitiibwa kyakuweebwa kituufu kubanga emitendera gyonna nagiyiseemu gyonna ekyaviddeko givaako kyekitono ddala. Okay. Kati awo wenyini tuyinza okuba nga twagala okutunuulira embeera eyo oba tugigeraageranye gye buvuddeko mu NUP National Unity Platform omukulu gwe tuyise Latif Sebagala yajjayo kaadi okwesimbawo ku Road Mayor ne wayitawo tewayita na lunaku enkeera n'alangirira okubanga avudde mu race. Twagala okwebuuza naawe yembeera y'emu. Nze njawukanako ne mukulu Latif. Ensonga za mukulu Latif sandyagadde njogereko nnyo kubanga zaffe za mukyama kyesandyagadde tukyogereko naye nga kyekituufu kiri nti omukulu Latif yava mu lwookano luno nga tayagala ffe ngaffe ba opposition tetulina kuba ate nga tukuwagana okitegeera nga ndi opposition nawe opposition ate netukubagana tekikola nnyo makulu kubanga ekigenda kyaffe kyakugoba abasajja bali abali muki mu buyinza kati ffe tulwanagana nze naawe nga ffe tuli ba opposition tekikola makulu. Owekitiibwa Elias Lukwago ajja kuba meya ate wamaanyi ali incumbent ate bolaba ne Latif abadde mu parliament abadde parliament ya Kawempe mu mambuka g'Ekawempe kitegeeza naye akyalina ki amaanyi kutubanga tuli ba opposition ate kati Latif ne Elias Lukwago naye banga abate bonna bazze mu race mugundi yemu kitegeeza olugenda tuyamba tukola ki mu butematema olwo buba bugenze ate okiba kitegeeza nti NRM ebetuyitako so yensonga lwaki munnafu nakoze eki yapoita obutayagala kwonoona opposition naye ate awo tujja genda nnyo ku saidi mpozi ombozi ekibuuzo ku saidi yange nti njawukanako n'omukulwani Latif nze nno emitendera gyonna nga benkogenda giyitamu gyonna egyokwewandiisa newandiisa nenkola ne oath nagenda mu commission of oath nerayira eri maaso g'omulamuzi era omulamuzi n'asayininga nankota kusa nti gwe ogwanidde okujja okusimbawo gwa mu Kawempe gundi esembereyo ddala era nja okutegeeza ddala kubanga sogenda eri omulamuzi n'olayira kitegeeza omulamuzi n'akukkiriza kitegeeza nti gwakukkiriza ogenda okola ki weesimbewo era ntegeeza nti n'ebisale bye bandagira ebisasula kuba meya nebisasula kitegeeza ki nti senga yintidde oba sina busobozi sandisasudde nasasula era ekikomishona kisasula omulabe yeebuuza nti waguliddwa sinagulwa nzijja ntya era wakinavuddemu abantu njaga bakitegeere bw'ojja otunuulira abakansalazi abeesimbyewo ko 3 ne ku 5 basabwa abantu batono nnyo okuwaki emikono gye batusaba babasaba emikono 10 okiwulira Lord Mayor ate yali badanga mukama wange oba ne ba MP kazi ko Lord Mayor wanze ndi Mayor no Lord Mayor asale emikono 50 nga buli division bomagaze emikono 10 okiwulira division 5 emikono y'abantu meka 5 kati no jotumira Mayor nga banga abantu banjagaza emikono 50 abiri mu buli electoral area okiwulira kati electoral area Kawempe division tulina electoral areas 50 mwezi mubiri 50 mwezi 20 b'emikono 10 nze nga meya naye Lord Mayor wamagaza emikono meka 5 kitegeeza mbadde nze mba musinze emikono 9 omulabe weebuuza kiva ku ki naafe tukyebuuza kiva ku ki era nja kukakasa n'essaawa zaayo abamu bakikozeeko naye abamu balemereddwa nabo olw'ensonga nti basaba form bakugamba nti ofutako nini namba ne signature ne namba y'essimu
yabwe watu tuli mu nominations bayokebera mu computer da onogolese kituufu registered kati bokitunulira nga kati senga zijja kugwe for example gana mpaku kadi yo nini namba yo sijja kuvira kawo maloso era nyo kutekayo kati akantu kati bokitunulira nnyo nga abantu 10 mwana oli mu ndeka 10 sente mbeka etono nyo 10 lero tosa mu 15 wakitegeera ekino kivako tulina okuba ne ba agents bakati zinda ba agents nilo kuba ne ba agents atano mu babiri nga buli agent etono nnyo mu mtwale eno etano kati mtwale etano time was 52 that is 2.6 m sina kuba campaign sina kuba bipande sina bakola ekyo yitegeera kati okiro kizura mu ngane tagiso bukadde nga 10 wajitegeera esawa za mu mbeje limu musala atayinawo katugeze okiwulira kitegeza nnyo okufuna loan bwe mwanga afunye loan nsasudde ntya ebire bwe tunudde mu sosejo nenga bwati ba meya baba wadda akakulizo kano wati senga bantu gandi no tukweta zenu kono 10 abiri muwonna mu division yonna sikina kubuza mwami Luswata awo njagalawo ebintu nga bibiri oyambe abalabe bafo kubitegeera gwe okubanga kino kifudde okuba nti kakwakuliza kakuviiriddeko obuteesimbawo osuubira ekifo kino tekigenda kuvuganyizibwako omuntu yenna bajja kujja wakivuga nti bajja kujja nze obwebufuzi mbadina akabiyingira okiwulira naye tulinayo incumbent era yaliwo akomyewo atali ku nopu tulinayo ku nopu tulina Ramadan Lukwago yabadde kansala 5 netubeerako ne mutazindwa naye abadde meze ebbanga lyemu politics nekubeerako Luswata abadde yakayinya mu politics kubaddeko wa NRM oyo naye yaluddeko nnyo Juma bamuyita Waswa Juma naye yaluddeko nnyo era gundi bwe yakoze eki akamifika ina bwe yakoze eki akawandi kati Luswata banga ye yakajja mu system kati bana abantu bo balina abantu gaabwe nzina akainga mu system senge baddenga boga nti no iringa bolaba nti inda kuchike mu kabe kuti wanga bola parishes no problem but this is a division my friend there are 2 constituencies in one division twina makere minika Kawempe North ne South zona zigatte bili atenga twite bayinda ba MPs wameka kati nzini ne ba MPs abili iyo kitegeze nti gundi je musiki sinafu kituufu nnyo kati abo wenyini nga tumaliriza ku nsonga eyo twagala okumanya nti gwe tokoze kye bayita ground worker nti singa bakusaba katugeze abalonzi bameka boolina mu bendo lino lyobadde ogenda okukulembera waba ogamba nti bakwetagisa abantu nga 10 something mwana kati abantu 10 mwana osuubira Kawempe oyo taweza abalonzi emitwalo nga 3 anti kakati ngabo ochogedde sibadde mu politics but nakenya politics abantu no 10 tabaga mu gundi yo bakwagaza mu electoral areas ezenjawulo nti kati nenzo kwa electoral area enderi atambula kempe munene kitegezo zonna electoral areas ezo nozitukamu kati toyiza kungamba nti kati ndi wano ate ne kisasa bayina okumanya ate ngene kiteteka bayina okumanya ate ngene bayina okitegeera kitegeeza ataawo government mbali nofuna ba agencies bange abali ku ground abamba dino badde nga bangama ngotagende ba chairman neka tukuza ba chairman n'abatuuka kontya okitegeera era mbasobola kuba tuuka ba chairman LC1 kitegeeza mbali nofuna ba agent abali mu bitundu ebyo bengo government no basobola kitananyi mutwale meka 5 ye milioni 2 mu bukadde nkaaga okitegeera okufuna abantu abo balina okufuna abantu abalina okuba ku ground okitegeera kati bwokinundamu ennyo nze nagezo kirabika nkyabula mukukola ki okwetegeka okujja kati tekitegeeza nti mbivuddemu nja kuba kati tusigaze emyaka ovudde mu kalulu kana akabiri abere mu naye tovudde mu byabufuzi era bira mukaaga nina okudda nga mpadde obulamu ngenda kola ki kale kyo ate kiringa ekinjigiriza kyennokkola kyombuuziza nti ku ground eno nkozeewo otya kati siyina kugwamba nze nkoze gundi nnyingi nnyo mbadde nga ntambatambula nkoze networking kati sikitadde nkasukayo ne bagamba bange nti wadde kino kigize mmere ya leero ekyemisana kyetulidde nekyego tulina okulya kati kyekyegulo kino kyendi mukubuubirira kati kale tweyanziza ku nsonga eyo tukitegedde bulungi ndowooza oyinza okubeera eyo n'ogamba abantu baggulwa kuba abantu bagamba nti yalidde
tulowooze nti tewalidde ndowooza kale ku nsonga eyo yenyini ate twagala okutunulira ate saavuddemu nti ndekedde munnange oli lwansonga wadde ndiwa people power naye mbadde nzize nga independent okitegeera kati senga mbadde nga ndiwa people power bandige ndekedde Sserunjogi nze sirekedde era saagina mu kamyufu ka Nuupu nebagamba nti akamyufu ako nako kalimu engeri y'okuteekayo ku ssente oba naye nedda sikirowooza sikirowooza naye nze nga nze kugamba nabuukirawo mangu nengamba nedda wano nno ekigendewa ky'okusavinga abantu bange ate nokimba sikituukiridde naye ate ekyomukiso mulungi abantu bange abeekawempe era benakivaako nabaddira nebaga abange nti nvudde mu lwokaano lwa nsonga ABCD olw'ensonga nti n'okuva mu lwokaano kuno abantu we bagula yono nga maze n'okunominatingibwa kubanga bajja kumanya nti gundi ali serious akoze eki nominatingibwa ajja oyo gwe bagula omuntu atanaba kunominatinga batamugula okitegeera waki oba omugula ate nga buli kimu akikoze okitegeera oba tomala na biseera ebyo naye nze abantu bange naddayo okugulawo ne mbategeeza era ensonga bazitegeera era nga bwe nzoogedde ono sikyusizza bwe kiri oyo enandaba bwe mbanga nga kyenjogedde ennimba esaakutuukira nesigawo ento awangamye nti nnimba